الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngabwe mmanyo bulungi nti olunaku lwaleero lulwakuna tubeera n'omusomo ogukwatagana ku bufumbo, era nga gwe musomo gwaffe ogenda okutandikira ddala olwaleero okusinziira ku puroguramu. nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo bino biiznihi ta'ala. Ekisookerwako kuba obudde bufunda, obufumbo oba kiyite ziwaaju kyajja mu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta ng'akikozesa mu mbeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama agenda kubeera nga agatta ebintu bibiri. Ekitegeeza nti ziwaaju kwe kuba nti ebintu bibiri oba abantu babiri oba okusingawo ababadde beeyawudde omu ne bagattibwa okubeera ababiri. Ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa idha nufusu zuwijat, ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama agenda kukwata abantu emyoyo gy'abantu abalongoofu agigatte n'emyoyo gy'abantu abalongoofu, oba agatte abantu abalongoofu n'abalongoofu wamu ne abantu aboonoonyi n'abantu aboonoonyi. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeeza mu tteeka eddala nti ahshuru alladhina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'budun, nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata abantu abo era abagatte wamu n'ebyo bye baasinzanga oluvannyuma lw'okubeera nti babadde baawukanye omu n'omu. Kitegeeza nti ekigambo ziwaaju kitegeeza okugatta ebintu ebibiri ekibadde ekimu ne kibeera nti kigattibwa. Mu mateeka g'Obusiraamu okusinziira ku mulamu olwaleero, ziwaaju kitegeeza aqidun, ebeera ndagaano baina zawjaini, wakati w'abafumbirigano ababiri, tegeeza mwami na musajja, mwami na mukyala, naye nga yahillu bihi alwat'u, endagaano ekolebwa wakati waabwe ebasobozesa okubeera nti buli omu agenda kubeera nti atamatta ne munne mu mbeera ez'obufumbo. Era kitutegeera mu makulu ago kiraga nti obufumbo bw'obumala okuggwa, endagaano eyo singa eba ekoleddwa, kisobozesa bulungi nnyo eri omufu obaagalana ababiri okubeera nti buli omu agenda kwegatta ne munne mu nsonga z'obufumbo nga tewaliiwo maani yonna, ensonga yonna ebagaana ebbanga lye bamalanga endagaano eyo emaze okukolebwa. Era mu nsonga y'emu tekikkirizibwa ku mukyala yenna okuba nti ensonga eno emaze okuyimirirawo n'abeera nti yeegatta n'omusajja omulala ebbanga lyemala nga endagaano eno ekyayimiriddewo nga tennasazibwamu.
oba giyite talaqa nga tennaba kubeerawo nga bwe tujja okubiraba mu maaso. So nga ate mwana wattu omusajja yakkirizibwa okubeera nti asobola okubeera n'abakyala abalala olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamukkiriza ekyo bwe yagamba mu tteeka era eritulaga nti obufumbo bwe buli. Yagamba nti fankihu ma taaba lakum mina nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Yagamba nti fankihu ma taaba lakum mina nisaa', mubeere nti muwasa ababa basanyusizza mu bakyala, mathna wa thulatha wa ruba', babiri wa basatu wa bana. Fa in khiftum alla ta'dilu, bemba nga mutidde okwenkanyankanya wakati w'abakyala abo mbiriri oba basatu oba otidde okwenkanyankanya wakati wa bana, fawahidatan, beera ng'owasa omukyalo omu oleme kubeera nsonga ya kulumya, oleme kufuuka nsonga ya kulumya oba okuyisa obubi omukyala. Abakyala babiri oba basatu oba bana lyekoma omusiraamu bwelikoma. Obusiraamu bukoma ku bana. Omuntu ayinza okwebuuza nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yenga yalina abakyala bangi. Imaamu Shafi'i rahimahullah agamba nti ekyo tekikkirizibwa ku muntu yenna, la yajuzu li ahadin ghayra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tekikkirizibwa ku muntu yenna okujjako omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani ekyo kyalimu mu bintu eby'omubaka Muhammad ebyali bikkirizibwa ku nabbi yekka, awo yotenga tebikkirizibwa ku ffe. Kiyite min khasa'isi nabi. Omusomo ogwo sijja kugenda mu kinene kubanga waliwo Sheikh agenda okusomesa ku mbeera eyo. Ekiraga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasa abakyala obasukka ku bana, era abamanyamu bagamba nti mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawasa abakyala 15, nabeera nti yegatta n'abakyala 13 ate agenda okufa ng'alesewo abakyala 9. Abashiya bo munnange aya ate bagitegeera bubi eyo, kubanga bo bagamba nti owasa babiri n'abasatu, ogatta babiri ku basatu abo 5, waruba n'ogattako abana bwe 9. Naye ng'entegeera eyo si ntuufu era tekiri mu mateeka ga Busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ky'obufumbo mu aya gye tusomye waggulu kiraga nti weebuli era butuufu. Era omuntu yenna agamba nti sijja kuwasa, ekyo nno munnange kibeera kikyamu olw'okuba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakituziyiza. Ekyokulabirako sahaba ayitibwa Uthman ibn Maz'un yajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'amusaba okubeera nti aleme kuwasa, akole kye bayita tabattulu. Naye nga kye bayita tabattulu kwe kubeera nti omuntu yeesonyiwa ebyokuwasa ng'abyesonyiwira ddala, naye nga tayensonyiwa byakuwasa okuggyako nga tadayyunan wa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kye bayita tabattul. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugaana lianna hadhihi al-ibada ghayr mashru'atan fi al-islam. Ibada eyo teriyo mu Busiraamu era tekkirizibwa nti nze kandiko okuwasanzira mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo basahaba bangi bajjanga mu Busiraamu nga basiramuka naye nga balina abakyala abasukka ku omu. Omubaka Muhammad balina abakyala abasukka ku 4, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abawa amagezi okubeera nti batalakako abakyala abalala ne basigaza abakyala. Wa min haula, mu basahaba abo abajja nga balina abakyala abasukka ku mwendo Obusiraamu gwe bukkiriza, faminhu sahaba ayitibwa nga
hadisi bezitulaga ayitibwa Harith ibn Qais sahaba oyo ibn Umayrat al-Asadi agamba nti aslamtu wa indi 8 niswa nagenda okusilamuka nga n'abakyala 8 فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختار منهن 4 mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti londa ka abakyala 4 yagenda okusilamuka nga n'abakyala 8 mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba alonde ka abakyala 4 abasigadde abatalaka ne sahaba mulala ayitibwa Nawfal ibn Muawiya agamba nti aslamtu wa indi 5 niswa nagenda okusilamuka nga n'abakyala 5 faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngamba اختار 4 ايتهن شئت وفارق الاخرى baka nangamba nti nondeko abakyala 4 omu mutalake omulala sahaba ayitibwa Ghailan ibn Salama al-Thaqafi oyo yagenda okusironga nga ina abakyala 10 faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtara minhunna 4 beranga olondako abakyala 4 ekitegeeza nti omuntu takkiriza okubeeranga asukka abakyala 4 ateekeddwa kubeera nti awasa abakyala 4 bokka oba omu oba 2 oba 3 era tokkirizibwa kubeera nti ogatta nti baatugamba 2 oba 4 oba 3 n'ogatta n'ofuna 9 tekikkirizibwa era okuwasa kuno oba obufumbo yali nkola y'abannabbi wadde nti abayahudi ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baavumiriranga nabbi nga bagamba nti omusajja ono teriyo kyetumulabamu okujjako nga nara li hadha ar-rajulu himmatu illa an-nisa tutulaba omusajja ono okubajjako nga tumulaba muntu w'abakyala n'okubeera nti awasa Allah subhanahu wa ta'ala nasirekeri mu surati ar-Ra'd naga nti walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nti alaga nti bannabbi abasooka omuli nabbi Sulaiman ne nabbi Dawuda n'abafaanana Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma n'abateerawo abakyala okubeera nti bamala shahawa zaabwe nekibeera nti bannabbi abasooka era nalaga nti wamakana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idhnillah mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yenga yeteeterawo mateeka nga ye wabula mateeka Allah subhanahu wa ta'ala eyagalanga era nassa amateeka ago ngadda mu bayahudi ebigambo bali bagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo mu mateeka ago tulaba nga mulimu kibayita targhibu oba okwagazisa fi nikahi mu kubeera nti tuwasa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi endala nagamba nti tazawwaju bannange muwaseeko fa inni makathirun bikum al-umam olwokuba nti bamuna awasa njagala nnyo ntuuke mu yawmul qiyamah maaso ga Allah nga kibiina kyange tekisinga abantu nabwe kityo waqala mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba nti man tazawwaja faqad istakmala nisfu dini omuntu bw'abanga awasizza obanga afumbiddwa faqad istakmala nisfu dinihi munange ekitundu ky'eddiini kye kiba kijjudde falyattaqillah fi nisfu thani aberenga ate Allah subhanahu wa ta'ala mu kitundu ekyo kyokubiri nabwe kityo kitegeeza nti obufumbo oba butuyambako okubeera nti twekuuma obutagwa mu haramu oba buyita obwenzi era twagambye nti omuntu agamba nti sijja kuwasa nti tekiri mateeka ga Busiraamu era tekikkirizibwa olw'okuba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaana ku basahaba abaali baagala okusinza Allah waabwe nga tebawasa mu hadisi Anas bin Malik eri hadith muttafaqun alayhi agamba nti anna 3 nafar abantu bajja amideke satwe min ashabi nabi sallallahu alayhi wasallama nga bali mbasahaba ban nabbi ne batandika buli omu okweyama bajja eri makagombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga bagala okubuuza
ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gy'akolamu ibaada ze. Bwamala okubuuza bagenda okulaba nga mutuufu balinga abatalina kye bakola. Faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa wa qala al-akhar usalli wala anam wa qala ath-thalith asumu wala aftir. Fabalaga dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Omu yagamba nti ngenda kusinza Allah wange sigenda kuwasa. Okubiri n'agamba nti usalli ngenda kubeera nga nsaala wala anam sigenda kwebaka ekiro kyonna. Mwana n'agamba ngenda kusiiba sigenda kusiibulukuka likanaku nga asiiba. Fabalaga dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amawulire agatuka ku ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba teyaliiwo. Nabbi olwagafuna n'agamba ma baalu aqwamu, abantu babadde ki? Mubadde mutya? Abagamba nti ana atqaakum billah wala fakhar. Ana atqaakum lillah wala fakhar. Nze mbasinga okubeera nga nti Allah subhanahu wa ta'ala wala fakhar. Naye nga seewaana n'agamba nti walakini asumu aftir. Naye nze nsiiba n'ensiibulukuka. Wa usalli wa anam. Ne mbeera nti nsaala ne mmala ne neebaka. Wa tazawwaju an-nisa. N'abakyala mpasa. Naga nti faman raghiba an sunnati, omuntu yenna anaava ku nkola yange falaysa minni, siwa mu kibiina kyange. Hadisi we ziri nnyingi ezitulaga nti okuwasa kituyambako nnyo okubeera nga twekuuma mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kituyamba ala ta'atillah wa mardatihi, n'okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo hadisi ya Ibn Mas'ud yagamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ma'ashara shabab, abanga abavubuka, man istata'a minkum alba'ata, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwaba wadde ku busobozi, gwaba wadde amaanyi mu nsawo, gwaba wadde amaanyi g'ekisajja n'ebifaanaganako ng'ebyo ebyetaagisa omuntu okubeera nabyo ng'agenda okuwasa, yagamba falyatazawwaja, abeere ng'awasa, fa innahu aghaddu lilbasar, olw'okuba nti kimuyambako okubeera ng'akuuma amaaso ge, wa ahsanu lilfarji, n'okubeera nti akuuma obwereere bwe. Naga wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, omuntu ataasobola ekyo afuba okulaba ng'asiiba, fa innahu lahu wija, olw'okuba nti kijja kumuyambako okubeera nti tagwa mu haramu olw'okuba tawasizza. Tulagana fi hadha alhadith, makulu ga mu hadith nyini kitulaga nti anna azwaj, mazima okuwasa, mu'ina ala al-ifa wa sawni al-jawarih an az-zina wal farj. Kitulaga nti hadithi ebintu ebyo wasa kikuyambako okubeera nga togwa mu haramu, n'okuyamba ebiyungo by'obuta compensating mu kola ki mu kwenda, olw'okuba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadith nti innal ayna tazni wa zanaha an-nadhr, nti mazima amaaso genda, wa innal yada tazni, n'emikono ne genda, wa zanaha al-batsh, genda gitya na kukwatako, wa innal udhna n'amatu nago gennyini tazni, nago genda, wa zanaha as-sam'u, naye genda na kuwulira. Nabwekityo natugamba nti wa innal farja, obwereere bwe bukakasa kino, au yukadhibu, oba okubeera nti bulimbisa ebiyungo bino. Kitegeeza nti omuntu tasobola kwenda okujjako ng'ebiyungo ebyo byonna byegasse mu kubeera nga bikolwa ekikolwa ekyo. Nabwekityo bw'omuntu singa owasa, ebintu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikutaasa, ne kibeera nti ekimu ku birungi by'okubeera nti tuwasa. Ekyokubiri, ekindi okuwasa kituyambako okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu kumugondera, nga hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba n'omuntu ogenda eri mukyala we ne yeegatta naye, omuntu okugenda eri mukyala we ne yeegatta naye oba na having a sex with her, yagamba nti omuntu afunamu sadaqa. Qalu, ashaba bamuddamu nabaga nti ya Rasulallah, ababuuza ayati ahaduna shahwata, abafu omuntu agenda eri mukyala we amale obwetaavu bwe agweko eggwowooko, wa yakunu lahu fiha ajir, atafuna empeera? Bewuunya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba ara'aytum idha wadaha fi harami, mulaba mutya singa omuntu aba agenze n'ayenda, akana alayhi wizr, abaffe tafuna musango? Fakadhalika idha wadaha fi halali kana lahu biha ajrun, nabwekityo omuntu singa aba ng'agenze eri mukyala we afuna empeera
kitegeeza nti omuntu obeera ne mukyalawo kyalibadde kirungi n'otereeza enniya n'omanya nti kyendikola ibaada n'osobola okubeera nti ofuna empeera ezo. Era hadisi eraga nti omuntu okubeera ne mukyalawe yataqarrabu bihi ila Allah ibaada, kubanga ibaada tukimanyi bulungi nti ibaada egatta ebintu byonna min al afaali mu bikolwa oba omulimu gwonna Allah subhanahu wa ta'ala gwasiima era ng'agwagala. Riba erinnya ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Buli kyonna Allah kyasiima ng'akyagala era nga kiri mu mateeka ge min al aqwali kakibe nga kigamba aw al afaali oba kikolwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akisiima ng'omuntu asembera nakyo mu maaso ga Allah ebeera ibaada. Nabwekityo n'obufumbo nakyo min afaali byebimu ku bikolwa byetusembera nabyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, yani byetukola nga Allah subhanahu wa ta'ala abyagala. Nabwekityo abamanyi abamu basembesa hadisi ezo zetulabye waggulu bo ne bagamba nti okuwasa kiri wajibu, ng'omumanyi ayitibwa Ibn Hazm ye yagamba nti okuwasa kuli wajibu, n'emu ku bigambo bya Imam Ibn Hanbal biraga nti okuwasa kuki kuli wajibu, teeka nti omuntu yenna alina okubeera nti awasa oba ayagala oba tayagala. So nga omumu al-fuqaha bannafiqhu oba bantu abamanyi abafuqaha al-umma amanyi w'obusiraamu abasinga obungi baalabaga nti okuwasa kibeera min al-istihbab mu bintu ebyagalibwa era omwana Adamu bye yalisaanye okubeera nti akola. Emu ku bigendererwa lwaki tuwasa mukyo mulimu nti azwaaji sakan, okubeera nti tuwasa nti omusajja awummulira eri mukyala we yaani sakan. Kyova bannabi Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa Adama, yamala okubeera nti atonda Adamu, jaala minha zawjaha, naye nga Allah n'abeera nti amuteerawo omukyala liyaskuna ilaiha. Kyova agamba mu surat Araf wajaala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah subhanahu wa ta'ala kyamutonda yamala okutonda Adamu n'abeera nti atonda okuva mu ye amuteerawo omukyala liyaskuna ilaiha, abeere nti awummulira gyali. Yani mufassiru amanyiddwa obulungi Ibn Jarir Tabari yagamba nti liqada'i hajatuhu wa ladhatuhu, asobole okubeera nti amala obwetaavu bwe n'okumalako obwagazi. Bwekityo bwe kiri mu Jami'ul Bayan, kitabo ekimanyiddwa. Nabwekityo omulimu ku bigendererwa by'okuwasa nti omusajja kuwummulira eri mukyala we. Awo nno tusimbawo akati ne tugamba nti omukyala olina okukimanya nti mbutuufu omusajja wo awummulira gy'oli. Tekigasa okuba nti omusajja akomyewo gy'avudde, akomyewo ku mulimu n'atuuka ng'akooye n'omutuukiza mu kuyomba n'owakubadde yakunyiizizza. Naye sooka omanye nti omuntu gy'ava ayinza okuba abadde mu kunyiizibwa n'ajja ewaka n'anyiiga n'ofuuka ensonga era naawe okwongera ku binyiiza ebimunyiizizza. So kyalibadde kirungi n'osooka n'omubudaabuda olw'okuba nti ebimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ateekawo abakyala mmwe kubeera nti abasajja bawummulira gye muli. Kati bw'abeera nti ku mulimu tawummudde n'ajja n'ewaka n'atawummula, tuufu ghairi ma'qul, kiba tekijja mu bwongo. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa omukyala n'omanya nti mbutuufu omusajja wange awummulira gye ndi, n'obeera nti tomunyiiza. Wabanga akunyiizizza sooka omubudeebude, then ensonga muzitulemu nga mmwe. Ekyokubiri mu bigendererwa by'okuwasa fihi baqa'u nasli al-insani, okubeera nti obubumbu omuntu okubeera nti busigalawo, omuntu abeere nga endyo okwala kw'abantu. Kyova Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo okuwasa abakyala abalina omukwano era abazaala, olw'okuba nti Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala nnyo okutuuka yawmal qiyama nga kibiina kye kyekisinga abantu. Yagamba tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni makathirun bikum al-umam, gamba nti muwasa abakyala abalina ku mukwana bamanyi obulungi amapenzi. Tuwasa mukyala ng'ali awo mbutuufu talina kyasobola, tafaayo, n'agamba nti alwaluda, era muwasa abakyala abakola ki abazaala. Fa inni makathirun bikum al-umam, kubanga njagala nnyo okubeera nti ntuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama
nga kibiina kyange ekimu ku bibiina ebisinga abantu nabwe kityo kyovalaba nti abamanyi abamu bo batuuka n'okugaana azal kibaita azal okubeera ng'omuntu akola withdraw method kimanyi nti abamanyi oluzungu withdraw method okubeera nti omusajja atuuse ku ntikko y'obwagazi n'abeera nti atuuse okuvaamu amazzi agazaala n'abeera nti tagateeka mu mukyala n'abeera nti agateeka ebbali omukyala aleme kubeera nti afuna lubuto kibaita azal ekyo abamanyi abamu bagamba nti kiziyizibwa kitamwa olw'okuba nti haditha eno waggulu gye tulabye era abamu bakivumirira okubeera nti omuntu akikola era bagamba nti yambagire al-insan ri'ayatul maqasid ash-shar'iyya omuntu ateekeddwa okubeera nga mutuufu ekigenero ky'obufumbo ng'emateeka g'obusiraamu ng'obusiraamu kye bugamba mabanga omubaka Muhammad yatukubiriza okubeera nga tuzaala tuufu omuntu yali wadde ng'azaala nga tateekawo maani yonna era muntu wano ntwala omukisa guno nti n'omuntu yenna amanyi nti akola family planning mutuufu ebintu ebyo tebikkirizibwa okuggyako lihaja olw'embeera endala nti waliwo embeera kubanga tukimanyi nti omuntu ng'alina obuzibuzibu asobola okubeera ng'akola embeera eyo naye ng'obuzibu bw'olina nga buli bwateeka wansi ga busiraamu so sigamba nti nze nange omusajja mwavu omusajja kiki olw'ensonga nti riziki sigwa akola kya tuveemu embeera ya jahiliya olw'okuba nti abasajja abawalabu ng'obusiraamu nabbi Muhammad nasosama tannaba kutuma battanga abaana baabwe naye nga khawfa min al-faqr kye batyanga baatyanga bwavu n'obumogo ne batta abaana baabwe n'omuntu oba okoze family planning kituufu kiri nti oba tosse mwana wabula naawe oba oyagadde okufaanana bali oba okyaweereza nga bali bwe baakolanga so omuntu yali badde ng'akyewala n'akola ekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyayagala era kyeyamulagira era mu bimu ku bigendererwa eby'obufumbo kwe kubeera nti omuntu akkakkanya amaaso ge n'okukuuma obwerere bwe olw'okuba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti man istata'a al-ba'a falyatazawwaj omuntu omanyi nti osobola kubeera nti ojja kulabira omukyala beera ng'owasa fa innahu aghaddu lilbasar olw'okuba nti kikuyambako okukuuma amaaso go ahsana lilfarji n'obwerere bwo waman lam yastati' fa alayhi bisawm omuntu atasobola kubeera nti akola ebintu ebyo tasobodde kuwasa beera ng'osiiba fa innahu lahu wija hadisi twagirabye dda nti kikujja kuyambako okubeera ng'okola ki nga owona ebizibu ebyo ebyokugwa mu haramu era min al-fawaid ebigendererwa lwaki tuwasa kubeera nti omuntu oyagala nnyo ofuna omwana so ng'omwana aliko enkizo nnene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naddala ate singa abadde mwana mulongoofu ogenda kuva mulamu mwesi guno Allah omwana oyo asigale ng'akusabira baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha mata ibn adam omwana adamu singa aba afudde inqata amaluhu emirimu gye gyonna gikutukawo ne giggwawo illa min thalath okuggyako emirimu esatu n'agamba nti sadaqatun jariya emirimu esatu n'ayeta nti sadaqatun jariya esaddaaka esigalawo masala tugeze ozimbye essomero nga ne lisigalawo ng'abaana basoma obusiraamu simbyeyo mutigwa abantu balyako ebibala okoze omulimu ogusigalawo ng'okuzimba amasomero ne masaji n'ebirala n'agamba nti n'ekyokubiri awa ilimu yantafiu bihi oba omuntu okubeera nti alese irimu abantu gye bagenda okwegasa naye osomesezza omwana osomesezza abantu n'osigala ng'empeera ze weeziri olw'okuba nti abantu kati masala tugeze omuntu akusomesezza eswala ogenda kusaala eswala emyaka 30 agenda kusigala afuna empeera ze era ne bwana abafudde empeera zijja kusigala nga weeziri aw waladun salihu yad'u lahu oba omwana omulongoofu asigala nga akola ki ng'akusabira nabwe kityo nti omwana omulongoofu tosobola namutuukako okuggyako biziwaaji ng'omaze kuwasa nabwe kityo nti omuntu olina okuwasa osobola okufuna ku byengero ebyo ekyokubiri nti omuntu ayambibwa aba wasizza alina ebintu ebirala byawona okugeza nti omuntu awona okubeera nti atawaana mu mirimu gy'awaka atawaana mu mirimu gy'awaka muntu singa obedde omu obeera awaka gw'ofumba gw'oyoza engoye gw'okola ki so oba ng'owasiza musobola okuyambagana nobeera nga tokoowa nnyo ekyokusatu nti omwana yennyini ku mwana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man maata lahu thalathatun omuntu singa afiirwa abaana basatu lam yablughu al-hanath adkhalahu Allahu al-janna bifadli rahmatihi iyahum Allah subhanahu wa ta'ala amuhingiza ejjana bifadli iyahum olw'okumusaasira
kolwa abaana bano baviiriddwako basahaba bamubuuza qila ya rasulallah wathnan ate ababiri omuntu ng'afiiriddwa abaana babiri baka Muhammad sallallahu n'abagamba nti wathnan nabwe kitono omuntu afiiriddwa abaana baki ababiri naye asigala nga afuna empeerezo olw'obufunda bw'obudde biiznihi taala tujja kutandikirawo omulundi omulala insha Allah olw'okuba nti omusomo mugazi Allah bw'anaaba atuwadde obudde ku lw'okuno naddako tujja kweyongerayo biiznillah naye nga ntwala omukisa guno okwebaza abantu abateekawo barnamiji eno kubanga man la yashkuru nnasi la yashkuru llah tuba ateebaza abantu ne Allah ate ayinza obutafuna budde mwebaza nabwekityo aqulu subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebuuziddwawo oba ebyakabuuzibwa biri bisatu njagadde mbiddemu kaseera kano bireme kubeera nti biyinjiwala nga omubuuzi yasoose yabuuzizza ekibuuzo ekigamba ayitibwa Khadija Ali yagambye ng'abuuza ku nsonga ya withdraw method okubeera nti mu lwabwe bakiyita azil embeera yakyo nti singa tebakoze kale family planning ne bakola azil nkugamba nti azil yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga hadithi ya Jabiri atugamba atunyumiza agamba nti kunna azil twalinga tukola azil naam kunna azilu twakolanga azil wal qur'anu yanzil nenga ne qur'an ekyaka fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti basahaba bakolanga azil bakolanga withdraw method eyo ne qur'an ekyaka ekitegeezebwa nti qur'an bakikolanga azil qur'an ekyaka netaba Allah n'atabasaako tteeka libaziiza nsonga eyo ensonga ekirizibwa okukozesebwa bishart olw'okalambolombo nti mulina okukaanya wakati w'abaagalana okukola ensonga eyo olw'okuba nti omukyala akakaseera keetaagibwa nnyo era kakamu kaseera akasinga okunywa mu biseera by'omukyala okwegatta n'omusajja kakamu kaseera akasinga omuntu bw'omu asinga okunyumirwa okuva mu munne kati tosobola kukikola okujja ng'omaze okusita adhana eri munno n'omusaba akukkirize bwe mba nga mukikaanyizaako fala ba'sa bihi tekirina buzibu wallahu a'lam bisawab Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo pozi n'ensonga ey'okugira saagambye nti eri haramu yonna nga bwe nayogedde agambye nti ensonga etujja kuzira mu bufunze mu bugazi bwayo kubanga ngazi yeetaaga okwogerako di omuntu lwakozesa empekezo oba ddi lwakozesa lwaziiza ku lubuto obutafuna lubuto era ddi butebwe kitakkirizibwa ensonga tujja kugiraba biithinillah mu maaso eyo ekyokubiri n'obuuza nti omuntu ki alina avunaanyizibwa ku ewaka nja kukozesa chansi eno nsooke nkuddemu n'ekyomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bwe yakola ku Ali radiyallahu anhu ne Fatima bafunamu obutakkaanya ne bagenda eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku mbeera y'okhidimatu zawji fil bayt okubeera nti omukyala entambuza y'emirimu ewaka omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqasama amru baina Ali wa Fatima nabeera nti yabalamula wakati waabwe buli omu namuwa nagamba Fatima namugamba khidmatu dakhil albayt namuwa okubeera nti akola ku bintu ebyo mu nnyumba munda amma Ali radiyallahu anhu nabeera nti yamuwa alkhidmatu dhahira ebintu ebyebweru w'ennyumba nabibeera nti yabiwa Ali radiyallahu anhu nabakityo nti ebintu by'omu nnyumba nga byo mu nnyumba biri masuula bivunaanyizibwa kuki ku mukyala si kubiguliramu bali okubeera nti abina dhama n'okubikuuma n'okubirabire mu mbeera eyo amma ebintu ebyebweru ebyokukola bivunaanyizibwa ku musajja so si mukyala omukyala newakubadde nga alina ssente ziba zize teziba za musajja oba nga asazewo n'akuwa nga asiimye fala ba'sa bihi tekirinaako buzibu naye si kumukaka nti okola wano biki nebifaanana bwe bityo ekyokubiri ekikozesa endagaano y'obufumbo
ekikozesa endagaano y'obufumbo ekizisa endagaano y'obufumbo kwe kubeera nti abantu muttafaka kwekyo byemba mwattafakako nga mukola endagaano la yajuzu li haddi tekikkirizibwa ku muntu yenna kubyawukanako okujja kongera muzeemu ne mutula ne mugattako nakyo naye abantu bangi bakola endagaano nga bagenda okuwasa aga nti amunange nkola nawe endagaano teri kukola nti teri kukola sijja kukola n'atuuka n'akola okukivaamu oluusi okwawukana so kiba kyabuvunaanyizibwa omuntu okukuuma endagaano gye mwakola nga mugenda okwewasa era endagaano eyo ebaawo ne mugyekuumirako paka lwe mutuula mubanga musazeewo okubeera nga mujjulula nagambye nti endagaano y'obufumbo ebanga bw'olaba sharika ebanga bw'olaba kampani nabwe kityo nti bya kyetaagisa nnyo okubeera nga mugyekuumirako ekyokubiri ku nsonga y'emu nti omukyalo oteekeddwa okumanya enfuna y'ennyingiza ya bbaawo olina okuyingiza omumanya ennyingiza ya bbaawo tolaba mukyala ayambadde olugoye lwa bbeeyi n'ogamba nti nange njagala olwo manya bbaawo ayimiridde atya kyovala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bakyala be kubanga embeera tukimanyi bulungi nti abakyala baagala nnyo ebintu oluusi kasala beeri neefuna kyeyegomba ekyo nga naye akyetaaga kyovala kiviiriddeko bangi n'okubeera nti bagenze ne bakola afuluma lwampaka n'agenda n'akola olw'okuba alina kyeyegombye naye mbaka Muhammadin sallallahu bakyala be kyatuuka ku mbaka Muhammadin sallallahu ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala n'anenya bakyala ba nabbi Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma mbaka Muhammad n'amusaka etteeka n'agamba nti ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti abanenya era n'agamba nti wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima Allah subhanahu wa ta'ala yabaddamu ng'abalaga nti kibaba nga baagala dunya baba nga baagala Allah n'ombaka we ejjana esinga okubeera ennungi gye bali kubanga Allah subhanahu wa ta'ala terekera abantu abalongoosa mu bakyala ba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abakyala abalala abalongooseri babba baabwe yabategekera ejjana era n'empeera enzito nabwe kityo abaddamu ng'abanenya ku kye bakoze okubeera nti omuntu manya musajja wanga afaanagana bwati ne bwati kino tajja kukisobola ogumiikirize kubanga ekisinga obulungi biri wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri omukyalo olina okufuba okulaba amanya nti ejjana eri wansi wa bigere bya bbaawo n'ofuba okulaba ng'ogifuna naye ng'ogifuna n'abugumiikiriza kubanga watali bugumiikiriza ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okugifuna omubuuzi owokubiri yabuuzisa ayitibwa Mbabazi Afuwa kyagambye nti okuba nti awangadde n'omusajja kiyama wakiti okubeera nti omusajja akuba omukyala mugongo okumala kumpi emyezi ng'ena oba emyezi ng'esatu munnange ekibuuzo kyo nkiddamu nti mubutuufu ebansobi nnyo ekolebwa eri omukyala ebansobi okolebwa omukyala kikkirizibwa mu busiraamu omusajja okusenguka omukyala okumala akabanga mu nnyumba ye bisharuti kalombolombo mu nnyumba so si musajja kufuluma n'ava mu nnyumba n'agenda n'amala emyezi bwegiti kyovola abasahaba ebasenga okuva e Makka ne bagenda e Madiina omubaka Muhammad n'awera ebbanga n'abagamba bataleke bakyala baabwe tekikkirizibwa omusajja okubeera ng'otuuka mu mbeera bwetyo enjaa ku nfaasi ku mbina bayinfata bayyano bw'obanga ofunye amawulire nga mukyala wo omusuubiriza okubeera nti ayenda please and please amawulire gakakase bwe gaba makakafu okusinga okulumya mwana w'abandi mute olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku talaaka yagaana okubeera nti omuntu Allah atugamba nti wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu Allah naga nti waman yaf'alu dhalika faqad zalama nafsa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala yatuziiza okubeera nga tukigaza abakyala abo naye ng'ekigendererwa kyaffe kubalumya bw'omanya nti omukyala ogenda kumana emyezi ena mubutuufu olaba ne talaaka emala emyezi esatu talaaka emala emyezi esatu kati kiri kitya ate ku makyala nga ojjala emabaka n'omukuba omugongo n'olumya kumala emyezi ena tewegasa na mukyala tuufu ensonga eyo teriiyo era tekkirizibwa okubeera nti okuuma omukyalawo ng'omulumya ekisingako obulungi wetegeeza amawulire gaba matuufu fatalliquha mubeera ng'omuta bwe gaba nga amawulire mafu beera ng'omuddiramu kubanga ensonga yamuleesa zizimu ku nsonga eyo ekyokubiri okuva eri omukyala okibadde kigenda ne musajja okuva eri omukyala omusajja ayinza okuba nga mutuufu naye gwe omukyala fuba okulaba nga mukkaanya ensonga eyo ne mugimalawo bw'oba okoze ensobi ne weetonda ekyokubiri omukyala
bolaba nga bawo mutufu anyize olaba nga yekyanga enkola bwe erimu abakyala Allah abawa mutegetege obumaso nebifaanaganako obwetyo obo badde yambala nga oyambala nnyo mu kisenge ekyo fuba okulaba nga weeyambula bw'oda mutego obumaso tomanyi omusajja ayinza okudda engulu kubanga abasajja ebiseera ebisinga ye agenda kimuzansizza ebiseera mu kiseera ekyo naddala mu nsonga ez'obufumbo asobola okujja nga munyeevu kyala n'okola omulimu ng'oluusi omusajja n'asanyuka nabwe kito gezaako okumutega obumaso oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala analeeta nasuru ye n'obeera nga ova mu nsonga eyo kyenyinza okuddamu ku kinsonga efaanaganako bwetyo wallahu a'lamu Allah yasinga okumanya ku nsonga banyinaffe omulala yabadde tabuuza wabula yabadde agamba ku nsonga ya hukuku zawji tujja kubiraba ebintu bingi nnyo tosobola byogerako olunaku lwaleero ntubimalayo wabula tujja genda mpola inshallah paka Allah wanatusobozesa ne tubeera nga tukona ku buli nsonga entonotono mu ezo ezikwatagana ku bufumbo biidhinillah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh